ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربي وربكم رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Now, agamanti after madda, if there comes a letter with jazm or shadda, the letter bearing madda is first prolonged and then it is combined with the following letter. If you see in the binyonyola mu binsinga naye tugamba nti singa tusanga eno bagita maddu lazim al-mukhaffaf al-qalmi, maddu lazim al-mukhaffaf al-qalmi, okuwangala okwebweteeka okwewufu okwekigambo, okuwangala okwobweteeka okwewufu okwekigambo. So tugamba singa osanga maddu bweti, naam, nga maaso waliyo sukun oba nga wamaaso waliyo shadda nga wagambye wano, the letter bearing madda is first prolonged. Osoka kuwangaza wano because baga nti maddu lazim kuwangala kwa bwateeka olina okuwangala. Ntegereka olina okukola ki? Okuwangala nga tunakugumiza maaso oba nga tunabakola ki? Kusika sukun. Ntegerekesa nga Allah yaga nti wala dallin, ate nga maaso yo shadda. Ntegereka so nga twagamba nga soma huruful maddi, enyukuta eziwangaaza omwali alif, omwali waw, omwali ne ya, tugamba nti singa maaso gaazo wabeerayo sukun, okwanga kuba kufa nga mu dawusi ya 19th. Naam, wali fade fa laf, ntegereka oba mubijjukira ul bil, dawusi yali ya meka ya 19. naye ate ono tugamba nti singa tusinkana madda eno ewangaaza rakati 6, tugamba nti maaso singa obaddeyo shadda kati nga wano ku noon, naam, osooka n'okola ki? N'osika madda n'ogiwangaaza before nga tunakola kikugumira oba before nga tunakola ki? Tunasika sukun. Naam, nkwadde example nga Allah yaga nti wala dallin. Okitegedde example esinga okubanga mumanyifu eri ffenna. Tugamba nti kati tusooka ne tuwangaaza alifu eno. Naam, tugamba nti al, okirabya al, naam, nojja al ana, lamu ojinga ku alif naye osooka kuwangala. Nogamba nti al ana, kategedde waqad asayta qabl. Naam, tugamba nti buli wosoma olina okuyimira ku sukun, haiva mach waliwo ki? Empeerezi yonna yonna nga Allah yagamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, ate nga kiri alamina naye tukomekera mu ki? Mu sukun. So tugamba nti al-ana waqad asayta qabl, bakibuza Firawuna nga laba ennyanja emusobedde, naam, ngayagala kukkiriza, namugamba kati. Naam, bunaku oli mujeemu, kati olabye okola ki? Okubeera ng'okkiriza. So tugamba nti waqad asayta qabl, naam, adha, tugamba nti adha, then anni, tugamba
kati bwobanga ogenda kuyimira ku nnuuni eriko shadda nga yesembayo togimalayo ogamba nti okitegedde nga Allah yagamba mu suratu Rahman yagamba nti فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سوسي ولا جاني فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان تجمع أيوه سوتوكا أنتي عني هام وابي كريم so si wa a nedda because alif wangaza wa wate so kanti wa bi tegede dori dori so si ri ne ri bandono because ya kasra akati wano dakika zigenze naye dakika zigenze ddala naye insha Allah ndowooza tukomaawo tutandikira insha Allah ku next exercise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.